Wandro Boni natekulika n'emboozi yonga ebitambudde mu nteekateeka ezigenda ddala mu maaso omukulabanga nate obusoga bufuna ine bantu wetwagira ku nsonga za ine bantu busoga yakoma okubeera ne ine bantu magwali gwa 2025 nga n'okutuwona ku lwaliro abadde balina ennyonta kumpi ya myaka 18 mirambirira oluvannyuma lwa ine bantu Alice Moroki netokwa bulamu bw'ensi eno nno nga yali mu kyalo wa Kyabazinga Henry wako Moroki olunaku olwaleero enteekateeka Salt Media twazirungidde mu bwakyabazinga bwa Busoga Robert Mutebi akana kadde twagala otubuulire era otungire ensonga banna Busoga bagamba ki mu nteekateeka ezigenda mu maaso ezibulako essaawa obusawa oba ennaku obunako okulaba nga bajaganya nga kimizeza okwenjala nti wesiikoze owakiri naawuta neyanziza nnyo neyanzeege Faruku Sesazo kubanga ate naawe nkwegaseeko mu munnyo kusatu essaawa zino butereevu mawulire gaffe ku Salt TV ennaku ebula bbiri bwe tuba nga tubaze mu bwangungu ennaku ebula bbiri okutuuka ku lunaku mulindwa olw'embaga ya ine bantu olw'embaga ya mwinemu embaga ya Kyabazinga wano we tuli mu Busoga era nga mu butuufu kiri nti buli wooyita olaba kusagambiza kwokka obusoga busagambiza olaba kusagambiza kwokka kwekuliwo era abantu balina ennaku ezo zokka okusinziira ku kiragiro ekyayisiddwa okubanga buli kimu ate maneyane mye tweyanziza nnyo tweyanzeeko kubanga tukusisinkanye bannayuganda tugenda kubalaga Busoga tugenda kubalaga ekiri mu Busoga naye nga ssanyu lyokka yeriri mu Busoga nteekateeka kyeziriyo akumwe abagenda maaso n'okutulaba kubanga akaddeko okaweddeyo munzikirize ngenda kwegatta ku Minisita for Foreign Affairs Corporations and NGOs omukyala oba owekitiibwa Joan Machora Kitio gwe tuli naye wano agenda otulambulira ku nteekateeka kakati ezibulayo ennaku embale nga bwe ziyimiridde tubadde tulowooza ntugenda kubeerako ku press conference ku ssaawa 3 wano we tuli ku kitebe kya bwakyabazinga naye tekisobose batugambye tujja kubiraba olunaku olw'enkya ate yoka tubirinde paka ate olunaku olw'enkya yonatuuka naye sofa ki ekiri mu Busoga era ki kyetusuubira enkya ne ku lunaku olwokutaano owekitiibwa tusanyusa okusinkana oli butereevu ku munnyo ku 3 bannayuganda babuuzeeko enteekateeka yonna kaakati gye mulina gye balinza okuwulira okuva mu wekitiibwa gwe kennyini gwe tulinaawo musangaliro basebo ni banyama bali ku mbono olwaleero luno amaina gange nizo owekitiibwa Joan Machora Kitto nga nize Minisita w'ensonga dakuliya wa Busoga mu bwakyabazinga basebo ni banyama tuli kusagamba tukabuza yena ku ibiri donka okubanga tutuuka ku kinusu kyene eky'omukolo guno ogwa baba wefedata ebintu bingi ebibayirawo okuva bwe twatandika banange kansooke nebaze mwena abatugemeire ku mukolo guno abatuwaire byomutuwa abatuwaire ente abatuwaire embuzi gano matooke lino nkoko sente mikeeka banange ndogera ku kindekeki ebintu bingi ino era wano ku headquarters tuli kubifunanga emisana n'obwire basebo ni banyabo tuli kusagamba buliwo bitawonawona wano mwidinda abantu bali kukyekyenkya abantu basandufu ino okubanga baba ifalese ine bantu ate nga abantu kwegamba kiri oti ng'omuganda bwako bati kiri mutu oba nkoba nti niine bantu ali mwitu bajja kwabuluza mwabulize bati babuyikule twena twerolere kubanga saawa eno kakasa nti ezira yali abwine kuine bantu ate wuyo abaire ng'ali na safari yabaire yakaira so mukama nga atugemeire ku buli kintu gyatambula bulungi tulina amasaza era nga bumwawulira duuzi nti afadhali abantu bonabona basigaleyo mu masaza gaabwe bw'obanga oli bonanga okutindika olugendo okwidde eno ng'ate mu bumpimpi waliwo security abagenyi abakulu ab'endawulo ne pulezidenti yenna ndowooza ali kwidda ku mukolo guno gwene mpagaano iwe mbonanga kyandibaire kirungi osigale mu isaza lyo osagambe niba ino kubanga enkyo bakatiikiro ba amasaza bonabona badda kuyidda wano ku ssaawa nga 6 kabiri babawa eitu baba lya pulaaniza okuba wa buli ssaza ate buli ssaza lyona liidiwo webajja okuba buti ng'ebulamogi baidi nti bajja bakukaliro headquarters ekigulu baidi nti bajja kuba ku MC primary school wano mu township kwegamba buli ssaza balina ekifo kye balitairemu
ngate tulina ndi ba sponsors baife bona bajja okutweyungako okutuwangwirizaako ku mirimu egyo. Embaga egenda kubeera mu Busoga mwonna, buli saza mulimu embaga yaayo. Mpegano kyova baliko bati mpegana abantu babeeyeeyo baloba okwida eno kubanga wano tunda kuba so congested. Ate oba ni mwidinda muno abantu abandi bajja kujaguliza waleeka Kindu, abandi balijja wano ebigembe mu Kisaawe, abandi bajja kuba abagenyi abeete bajja kubeere n'abandi bajja kuba wano ku kitebe kyene ekikulu kubanga badde abateerawo tents babateerewo screens babenga babona omukolo gwa baba kubanga titujja amalayo bantu bona basobola okwida wano ku headquarters oba Italy ku Lubiri. So n'olw'ensonga eyo ndi kubasaba busabe mubeeyo, ebintu biri kutambula bulungi, emotoka abasiibye omulidi bonanga deetala bwe dijja Italy ku lusozi kutwala bintu birungi byereere. Aye mwena gye muli mujja kubifuna. Eri yeyambuziza ati buti tunaalya ku keeke, ti keeke buli saza erina keeke yaalyo. Ate ekyendawulo kiri nti ekeeki balidi bakingira walala gye tujja okulyako wano weena gyojja okulyako eri mu isaza lyo. So ekyo nsaba mugume bugume. Twaba niba naife abali mu diaspora, abantu bange abali mu diaspora mwebala okusonda sente, mwebala okutaamu amaani, era kati ng'olwenkyo tulina Aba-America bali kuleeta itu lyabwe basonze sente daabwe. Mwami Subi Kalutoni naali kuleeta esente daabwe okudigemya obwakyabazinga eitu okubona Busoga twegaite n'abasoga bona abali mu America okubona nga esente dituuka kubanga Busoga twegaite begemye n'abandi omuli mukulu mwase bagemeeri walala okubona nga tusobola okufuna eitu eryo okututuuka ku wano e Uganda. Aye tukalina n'abandi, tulina omukyala Lydia takoze ekibi e Japan, mukyala eyo tukulinze. Twaba ni mwami Siko William okulini Rose Kisambira abo ba mu UK. Twaba n'abandi, tulina e China, tulina e South Africa, eri chairman waife mukulu Douglas ni Ali bo bali kuida bona physically bali kuleeta itu esente ndo diaspora bali kudireetera bene okubanga kabiri bona omuntu ava mulala okuida okubona okukakasa kyanaizayo munsi diredindi dalimu. Oni wana e Kenya tulina Dr. Ziraba, e Tanzania wona waliwo Dr. Owundi, Dr. Kisambira kwegamba munsi dona abantu beetaniire era bona bali kuida bali mu njira okuleeta itofaali lyabwe. So n'olw'ensonga eyo basebo nimwe abali wano tuli kubaaniriza imwe mwaidaira aye era mukaaliwo tusaba mweyongera okubaawo mugume tusagambire walala tutuuke ku kinusu ky'omukolo guno. Tuyanziza nnyo tuyanzeege owekitiibwa ono tujja kubanga tumuddira mu mawulire gaffe ne programu zaffe nga bwe zinaaba zigenda mu maaso. Owekitiibwa siibula batulaba tuddeyo mawulire. Basebo ni bannyabo mwona mukize Pastor Bujingo ni mkyala Namakula omwidi bulungi n'oyo mukwano gw'Abasoga. Era mwena mbeeyo bulungi abeeteibwa nga mulina kaadi mwide mwetegeke mwambale gomasi daimwe abali kuida mu church tujja kwambala gomasi na kanzu. Aye kupate osobola okyusaamu watakuka bota ibulungi omukyala waba mukiteete ekyo ekireeyi obulungi nga kiraga omukyalo w'obuvunaanyizibwa. Basebo ni bannyabo nsigaire nga nize Owekitiibwa Joan Machora Kitto, Minister wa Foreign Affairs bwakyabazinga bwa Busoga. Tusanga tuyanziza nnyo tuyanzeege Owekitiibwa ekyo kinnemye okwogera newe naavira mu Busoga ng'ebyo mbitegedde. Palukusesaazi embeera bweti bweri aba bizinesi mbagamba nti ewagwekku tewabula bulondererwa mujje mu Busoga mu nnaku zino mujja kubako ke mulonderera naddala mmwe abalina bizinesi ezisuza abantu mwe mujja kukola nnyo nnyini ddala kubanga abantu bangi abagenda okubanga abajja eno. Tweyanza nnyo tweyanzeege abannaffe abatulabye okuva gye twatandikidde paka ssaawa zino n'enkya bwe tutyo naluli era mubeere ku SOT TV emikolo gy'amaanyi naye mbajjukiza 24 tuli Kanani lunaku lwakutaano sente za Pentagon ze tugenda okusonda. Palukusesaazi nkwenda ino kankuddize omuzindaalo ogende maaso n'okuweereza bannayuganda naffe tubagaliza okusula obulungi.